ennaku 3-4 eziyise emabega. Omwami ono nga tusinziira ku information gye tufunye mu public abadde wano mu Kampala, naye nga twakizudde nti abadde yenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga atambuza ebiragalalagala. Era information gye twafunye kuva mu bantu baffe ababeera sites z'Ensasa. Kakati bwe twakoze search mu maka ge Ensasa, twazudde ebintu biyitirivu. Twazudde emmundu ennene ennyo, eyo machine gun nga bwe mugirabye, ne tuzuula pistol, amasasi, walkie talkies, engato z'ekimajje, twazudde passport, alina passport nga 6, eya Uganda, eya Brazil, eya Seychelles, eya UK. Passport zonna azirina, nabeera ne national ID ye Kenya. Kati ye ebintu bye byakola, bw'omukwatira Kenya ng'ajjayo national ID ye Kenya okulaga nti muna Kenya. Bw'omukwatira mu Uganda ng'ajjayo passport ye Uganda ne national ID. Abadde akozesa motoka za maanyi mu kubo nga Benz V8 Land Cruiser. Bw'omusanga mu kubo, emotoka zino eziriko obutwala obumyasa obwa red, blue, green. Twamusanze ne jackets ezo nga bwe mulaba eza military, enkofiira, vests, walkie talkies ezo obulinga gye tuli kukola investigations ez'enjawulo okugezaako okulaba nti okusookera ddala tukwata banne babadde akolagana nabo kubanga abadde operating ring. N'ekirala, emmundu ezo abadde agezaako okutulaga nti alina license yazo, naye tetumanyi oba license za bicupuli oba ntuufu.